Kituufu saawa eno w'amaanyi bw'obanga Quran ogisomedde ddala ojja kwesanga nti buli ayita aba awaana ggwe ate bwe bikulema ggwe okubeera nti ogisoma besomesa mwana buli muntu anaabuuza nti omwana oyo asoma obulungi waani bagambe nti wa fulani. So gwe togwamu maanyi nga tewasoma Quran oyinza obutagikwasa naye okyalina chance okubeera nti omwana omusomesa naawe kennyini kasoba nti osizaayo kaweefube nga bwe tuwa ebintu ebirala obudde. Allah yasinga okumanya ebiri mu mitima gyaffe. Kulikirayo ddala muggulire bobeeze ne mwana mulenzi mukulu Lubega Ibrahim Kasinga ne Nakasinga Mwamini kubeera nti bakutuusaako ebifuwa neeno nawali. Ennaku z'omwezi ziri 5 mwezi gwa 5 mu mwaka 2023. Dr. leero ziri mmeka eza Shawali? Nakusomesa. Ati kati bulungi wasomesa kati nga omala osomesa omuntu ogamba nti waliwo ekibuuzo kyonna naye tukyali mwezi gwa Shawali mwaka 2024. Tubadde mu 15 mu nnaku enjeru. Abasiibye enjeru bakomekkereza lwaleero. Waliwo yangambye nabuuza nti osiibye ennaku njeru aŋŋamba ye ne mugenda okomekeza nagamba nalwalamuko mu Ramadhan nensi tasobola tinaye kati ombuuzizza mu kifo ekikyamu mu lujjudde lw'abantu nga nagamba nti nsiibye enjeru. Kyenjagala nkutegeeze naye programu ya Fatawa emaze dda okubeera nti tuyingira okubeera nti tukutuusaako. Osaalidde wonna tukulisaayo weebali kubeera nti osaala weebali kubeera nti oyagala eddiini yo naawe atabaddeeyo togwamu ssuubi oluusi oli munafunafu oli mulwadde n'abamu nga mulowooza nti bw'ovaayo ku mulimu n'oggalawo bizinesi eyinza okugwa endowooza yo gikyuse. Mulimu abamu nga banyigirizibwa oluusi kampani gyakolera oba organization gyakolera ng'egamba nti saawa ya lanchi tukuwaamu dakiika 2 n'otasobola kuvaayo. Mwenna tumanyi nti mubaayo, tusaba Allah abeere nti atuleetera embeera ennungi. Programu Fatawa muzeeyi wakazi yamaze dda okubeera nti ayingirawo. Omwanjuzi nze muganda wamwe mutabanyi wamwe muzukulu wamwe Musakulu Nagwere Amiri. Mwenna babadde ennakaloke okubeera nti mwongera okuteeka ettofaali mu kuzimba omuzigiti ogwo. Tubeebaza era tubakulisaayo mwenna tiimu Salam Charity, tiimu ey'ennakaloke, abasiraamu b'omu kibuga eky'Embaale, abasiraamu mwenna abali e Uganda nammwe abali emitala w'amayanja abatali muneeno mwenna tubeebaliza ddala. Kyemukoze kya bbeeyi era temukoowa. Management ya Nakaloke Center Mosque yegamba nti omuzigiti mu contribution zammwe twakatambula kukko percentage eya 3. Kitegeeza nti tusigazza percentage 7 tubeere nti omuzigiti tugumala. Ekikumi ekyo tokinyooma, 2,000 zo tozinyooma, omutwalo togunyooma. Gendayo bugenzi weyongera okuteeka ettofaali ku Nakaloke Center Mosque. Muzeeyi wakazi yamaze dda okubeera nti ayingira. Twalaba ku matafaali anti kati omutalimbwa tuliyita ettofaali. Sementi tumuyita tofaali. Lwaki tokiyita ekyo kyennyini? Tukiyita ekyennyini. Mukulu Peter Mayiga yatandika kampeyini eyo n'atukwatirawo naye wena Dr. Nze nagamba nti buli wajja mu studio ayagala kunkyankalanya naye listed naze nga ebibuuzo omwetegekedde alinde ebyo byeŋŋenda omuwa. Kale kamala okubuuza kuba tuwuliriza. Nga tonababuuza Dokita kankunyumizeemukko. Kamala babuuzaako. Babuuzeeko. Babuuzeeko muzeeyi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin
سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Omuwuliriza waffe yonna gy'oli naawe atulaba ku Qibla Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okukomawo wano tubeeko kye twongerako ku ebyo bye tweyigiriza omulundi oguwedde. Challenge eriwo kya alhamdulillah, buli bwe tubeera nga tusomye wano wabaayo abatawulidde ebibuuzo ebyo. Kituufu. Ate oluusi ye netubeera nti oba we twakiddiramu nga teyali ku leediyo. Kituufu. Kigamba ye challenge eri ku bibuuzo by'oku leediyo. Kituufu. Ogenda okwesanga nga ebibuuzo bye baakubuuza emyaka ebiri emabega bikomyewo oba mwezi gumu gwokka emabega nejuma ewedde, ogenda okwesanga nga ate omulala kyakubuuza kyennyini. Kituufu. Tubasisinkana eyo mu kkubo olinaga nti ekintu kino njagala okituddemu nga nti ye ng'ekyo twakiddamu dda yaseekaze sikiwulirangako. Kati eyo ye syllabus oba curriculum eby'oku leediyo, nti yo tekola ki, teggwaayo. Buli lw'ogenda mu maaso ate n'oddako emabega, n'ogenda mu maaso n'oddako emabega. Bwe tutyo bwe tutambula era tetujja kkoowa. Buli anaabanga atubuuzizza tunaafunangawo akaseera ne bwe tuba twali tukizzeemu tujja kubanga tumuddamu insha allahu taala. Abasadde ejjuma nkulika eyo, abatasadde nga bubadde bugayaavu basabira Allah bawe amaanyi musobole okubeera nga mugenda ne musaala, kubanga ejjuma eyo nkulu nnyo mu kigambo obusiraamu. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Awo wenyini dokita wenjagala nkugambe Deputy District Kadhi we Budaka yansaba wiki ewedde, yansindikira ka message wano ngamba dokita munsabire muŋŋambire addemuko enkolagana ey'omuzadde n'omwana eyo era twali walendo ku mpewo we yakiŋŋambira nenzijjuke ne ŋŋamba dokita yasuubiza abantu nti tuliddamu nti nja mujjukiza. Era oluva okwogera akagambo ako nti osinkana abantu ne bagamba nti kino kiri kitya nenzijjukira ono Deputy District Kadhi we Budaka. Wiki ewedde eno yennyini wabaddewo entiisa wano mu Uganda nga bodyguard ase mukama we oluvannyuma naye ne yetta. Twabadde twogerezeganya ne bannange betwana bwana eno ku mpewo eno ku radio ne bambuuza ekibuuzo ekyankutteko nti nkolagana ki obusiraamu bwe bwasomesa omukozi n'omukozesa, boosi n'omukozi. Wampadde ekyokulabira kuko mu bitongole eby'obusiraamu, amasomero, waliwo n'eddwaliro lyabadde baŋŋamba nti waliwo omukozi eyamala emyezi 6 nga tebamusasula naye nga banne bamusasula olwakola complain mugamba nti gwe totwagala. Era omukozi oyo omu ku bo yagenda mu kooti. Ogenda mu kooti nti olaba abo baagala okubeera nti basanyaawo ebitongole eby'obusiraamu, nti yalabira ddala nti kino ekitongole kiriisa ye yekka, nti akasubi akamu ne kava ku nnyumba eŋŋombo nga bweri tetonya wakiri kagende tusigaze abangi olw'okuba yali abanjiza ssente ze oluvannyuma lw'emyezi 6.
ng'empisa eneeyisa gye baali bamuyisaamu teyali nnungi. Bannange kwe kumbuuza nti nkolagana ki eyandibaddewo omukozesa n'omukozi? Waliwo omukyala bamuyita Sobra yabadde ambuuza, yambuuza wiiki ewedde ekibuuzo nti Mungu bw'amugerera n'aggyamu olubuto. Tangosese. Mungu bw'amugerera n'aggyamu olubuto amala bbanga ki nga tasaala? Era omuntu azadde bbanga kiri amala nga tasaala? Eswala waba avuddeyo atandikira wa? Waba atandise okusaala. Mbwayingira wano eno mu studio mukulu Lubega ne Nakasinga baŋŋamba badde bambuuza ekibuuzo ku nsonga bwe banga bali mu swala ku lunaku lwa Jjuma nti imaamu waba asoma kutuba ye ng'ali ku adhikaari subhanallah alhamdulillah allahu akbar astaghfirullah ya Allah nga atendereza Allah nga imaamu yasoma kutuba nti kiba kitya abakukatuufu bagambye nti abakuhalaali oba kyaba aliko kiba kifu? Mugambye ekibuuzo ky'obuuzizza kyabakugu kankumu omukugu muzeeyi wakazi dokita. Niyo mulaganyisiza omuzikiti. Nti ekibuuzo kyabuzanyamu omuzikiti. Mulaganyisiza omuzikiti ogwo tulingiridde okumuwe. Tujja tuula akakiiko k'abamanyi. Oba otandikira muzeeyi. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Abatuwuliriza kambaddemu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebibuuzo by'obuuzizza bimpaliriza okuleeta salaamu ey'okubiri tusobole okubeera nga tufuna emirembe. Yesawo muzeeyi. Kubanga byonna biri ki? Bikulu. Nga tetunnaba kuddamu ebibuuzo. Yes sir, doctor. Oyogedde ku kufa kwa minister. Yes. Yabadde omubeezi w'ebyabakozi. Retired Colonel Charles Okello Engola. Yes. Ngembanga seweredde mannya. Yego. Balabika bwe bagoogedde. Manye ennaku zino ebimu ku bibuuzo ebizibu. Fwe twakulira twabeerangawo ne pepa. Bagiyitanga civil education. Kamwe mujjira omwo ebibuuzo district za Uganda ina districts mmeka? Ina ba ministers bameka? Ni minister wa kino. Bababuuzanga obuntu obwangu. Naye ennaku zino. Yes sir. Obwo bwennyini bwe babukubuuza. Yes sir. Wajja gwe munnamawulire okubuuza olwaleero nti district za Uganda ziri mmeka? Otankana. Yes sir, kituufu. Wansonga nti walonni gwe bawadde ejjo district ne wetuyingiridde mu studio oyinza okwesangayo nga waliyo gwe bawadde district waliwo n'atuutete request ye.
kale kati bizibuzibu kituufu. Okufa kwa mwami Charles ate retired Colonel kwabadde kukuba abantu encukwa kituufu era nga kukanga kituufu kuba omuntu akedde yeetegese afuluma bufulumi genda muki mu cabinet kagenda alaba president bagenda sinkana alina ensonga zeyalambise jjo ku lunaku olw'abakozi zalina okubeera nga akomentingako mu cabinet gye bagenda okutuulamu bamubuuza ebibuuzo kino kyabadde kitya kino kyabadde kitya yanyaani byonna byonna yeetegese gy'alaga that moment namukyala we gwe babadde bonna basiibulagana baidiya amugamba nti agenda okuwulira nti ate ono afudde. Kyabadde kikanga nnyo kituufu ffenna kyatukanga nnyo naye okufa tteeka okay wadde ne bano abatakkiririza mu Katonda ekyo tewaliwo yali akiwakanyiza naye yeyita Katonda teri yali awakanyiza nti okufa tekuliyo kituufu kuba tewaliwo yali awangadde myaka giwerera ddala nga gundi teyafa bonna bazze babeerawo bafa Firawuna y'omu bayita Katonda publicly n'alangirira naye finally tayimu bwe yatuuka nafa yafa wallahi era Allah n'amugamba ŋŋenda kujjayo nga one of my signs eziraga obuyinza bwange nze Allah nkulekaawo ng'abantu bajja ne bakulabako Allah akbar n'okutuusa olwaleero kyali awo Firaawo bagenda ne bamulabako Allahu akbar kati eŋŋala bwe yafudde abantu batandise okubeera nga bagenda okukubagiza yesterday waliwo gwe bafaanaganya amanya naye nga baawukanyako lya Sam Charles Okero oli oba oyaani oyo eddala naye ng'eryaŋŋanda nalyo liba likola ki bona balifaanaganya naye alaga nti bannange abantu bwe baawulidde bwe batyo nze gwe babadde basuubira nti nze nfudde era ne bankubira amasimu ne bampeereza messages n'essimu yange neetuuka okujaminga ne ŋŋamba subhanallah messages ezo zaadde zifaanana zitya ezijamingisa essimu maybe okuba nga kuba bayinza okukuba ne battery neggwako ne banawojjako neggwa naye yatugambye nti essimu yakoze eki yajaminze naye na comment gye yakoze gye njagala okubeera nti ate nange gye nzigyayo bwe yabadde omanye ekintu ekyo bwe kyabeerawo nti omukuumi wa minisita yamukubya amasasi Sunday Sabbath ate nga tetuyina bwe tuyinza kwewala kwegamba abantu abatandika okugamba bannange mwewale mwegendereze nnyo abakuumi bammwe abakuumi batandika okubeera nga babakola ki babacyekinga emitwe balabe emitwe giri gitya mitereevu oba si mitereevu buli omu yayogera bingi nnyo ebyali awo naye mwami Sam eŋŋola yavuddeyo n'agamba nti no baali babisenze nti yeebaza Allah okubeera nga teyakola ki yesi ye yagenze naye n'agamba nti tetulina kubeeraawo nti tweyaliikirira nnyo bano bantu be tubeera nabo naddala abo abakuumi tulina kyojja kukyusa n'agamba nti okufa bwe kunaabanga kutuuse you will go and
ebikuddaawo nti ate mukuumi ate si kyekikulu ennyo. Komenti eyo nagyagadde nnyo era ng'ekwataganira ddala nnyo n'enjigiriza y'Obusiraamu. naye akida zafu. Yes. Okay. Ekigambo kitegeeza nti for you get ready. Anytime. Saawa yonna liyinza okuba essasi liyinza obutaba ssasi. Baligiridde go basiggwe. Kati essaawa eno ndi wano ku rediyo njogera abantu bampulira. Nyinza okuba nga nfuluma wano ne neekoona bwekoonyi n'engwa n'enfa. Okay. Mpulira. Kiri ekyokuba nti mujaasi we yeyamukubye was accidental. Kugamba kyeyabadde agamba nti tubeere nga tubeera beetegefu essaawa yonna kubanga tugenda Tuli mu kkubo. Tetumanyi kigenda kututta. Mbaka Wesere eyakafa Jojo's mu accident. Mukulookabe. Yava wano Mbaale. Bagamba nti amaze okukubira muwala we e Kampala amutwala koko outing bweru. Bagenda ku Christmas holiday. Okiraba? Yes. Amaze okubookinga ennyonyi, amaze okukola everything. Naye kyeyava budaka. Yali atuukaawo budaka oba ayisizaawo katono nnyo awo yakoma. Yatuuka na jjinja ki. Oli bwe baali bagenda naye bamukubira owaye ate taata kati afudde. Ekyo kukiraba? Tekijja naawe. Kugamba beera ready. Kyekitegeeza anytime ogenda. N'okugenda ko tetukumanyi. Yes. Bonoofira mu ddwaliro. Allah yatugamba yes. wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Teriyo muntu yenna amanyi wagenda kufiira. Songa nkulu. Era wala tadri nafsun madha taksibu gadan. Tomanyi kigenda kutuukako nkya. Amiri twogerera wano olwaleero. Yes, sir, doctor. Tulinnya bu boda. Bwirukedde. Tulinnya taxi. Tukola tutya. Nojja n'ovuga kaki ka Nadia. Oluusi ovuze. Wishi. Turimo zonna. Allah ayinza okukeera enkya nga gwe abadde avuga wishi ovuga Prado. Kituufu. Ayinza okukeera abadde avuga Prado nga ne wishi tokyasobola kugivuga. Oye Allah. Oyinza kugamba tubeere ready ku nkyukakyuka za Allah zonna zaleetawo. That comment yavudde former minister nagyagadde nnyo ng'ejjukiza omuntu nti your role si kubeera nti obeerawo nti mwegendereza newegendereza kino newegendereza kiri nakiri. Kano I think was he lieutenant Kano oba Kano Kazinyi mukyala bukyala nozo yamutira no mu nyumba just oli Kano mulamba niyo omukazi n'amukuba bukubina nti okera ku bikyana kyafudde. Allah. Ekyo kugamba bantu bangi nnyo tebayinza kukitegeera. Naye beera ready. Weetegekera okufa kubanga kukutuukako essaawa yonna era wonna w'oba oli kusobola okukola ki okutuukako. Okay. Olwaleero tubadde tusaala ejjuma. Nina gye ngisaalidde. Yes, sir. Omusomi wa khutuba bw'abadde atandika agamba nti kadaru bannange yeetutwala ffenna. Kadar. Kugera kwa Allah. Sawa yonna ekikutuukako kikola ki? Kikutuukako. Okay. Gwe n'oyagala okubeera nti oyagala kukyusa kintu kino nga Allah tannaba kukkiriza nti kikyuke.
otowanira bwerere ngamba eka komenti kajjo ne kano nembigattira awo naye nga ye komenti najagadde nnyo ku kufa kwa minisita oyo. Enkolagana ebeera etya abakozi n'abakozesa? Yesebo. Alhamdulillah, obusiraamu bwo tebulina kye bwalekayo. Okay. Tebulina kye bwalekayo. Naam. Mu kukola ki? Mu kulambika enkola yonna. Kuba wano bw'obanga okyamukozesa, one, muntu nga gwe mutwale nga omuntu. Okay. Tomutwala nti kali awo kashi kadonkeko kamukomba boxi kubera mwe bamukomba boxi mwe mikinya nedda toyina makulu gwa skali tekirina kiri. Olina kubeera nti enkolagana ebeera ki nungi, oli mutwale ng'omuntu. Tis only ti Allah ye yamuwaayo abeere nti ate gwe akukuuma akwanguyiza obulamu, naye naawe nga bwakukuuma omwetaaga. Kugamba mu kitongole kye tubeeramu nga kino university, obanga oli waggulu eri ku top, manya nti weetaaga owa wansi omwayera kituufu omwetaaga, ate asaawa omwetaaga, ate naye akwetaaga. Waliwo akalakani k'Abawarabu kagamba nti annaasu linnaasi min baduwin wa haadiratin, ky'abantu bawangaala lwakuba bantu bannaabwe. biri mu constitution ya Uganda oba bino bya busiraamu? Nze nsomesa byange bya busiraamu naye ne constitution byebyo byennyini byerina okuba nti byekkaatiriza. Muntu weetaaga muntu munno mu buli ngeri yonna. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti fa in kallaftumuhum bima la yutiqun, yasooka la tukallifuhum bima la yutiqun, temubatikka mirimo gye batasobola nga mwajja kukola, mwagala sente, anti oyagala kukola kino kiri, n'abeerawo nga tatereera. Gwoli wali okola ki? Olannamye. Abaana nga bakaaba ababikubyeyo. Rasul kugamba bakozesa kubyeyo lwansonga nti tebagoberera mateeka ga busiraamu. Singa bagoberera ddala amateeka g'obusiraamu, ojja kusanga nga omukozi yeeyagalira ne waakola ki? Waakolera. Era gye bali abali eyo ebweru nga yagenda n'agwa ku muntu ategeera ku mateeka g'obusiraamu, oyo mwana wattu tayagala kuvaayo. Ne bw'aba yagenda nga si musiraamu ate ng'akolera basiraamu, Allah yagenda buli lwe bamugambako nti naye lwaki tokomawo kati amunindeko kubanga alina emirembe ki waakolera bamutegeera. Kati Rasul sallallahu alaihi wasallam ati mu kubakozesa wano temubatikka mirimu gye batasobola. Bw'obanga tewaliiwo nankani yonna okuggyako okugimutikka, mubayambe. Yes sir. Mubayambe. Naam. Naye kwoza sowaani mukozi, kwefumba mukozi, kunaaza abaana mukozi, kusiimuula nnyumba mukozi, kukola byonna mukozi ng'abaana abawo bali wali batudde butuuzi balaba TV. Naawe otudde butuuzi wali olagira bulagizi. No, si enkola yaki ya Rasul ya obusiraamu. Mubayambe ku mirimu gye bakola ki? Gye bakola. Babeere nti oteekawo enkolagana ng'omanyi nti oli lwakuba nti ki? Mukozi naye omwetaaga alina kyakuyamba ku bulamu bwo, talina kumenyeka. Tosobola kubeera ng'obeerawo olabika ndabika gy'olabikamu bw'abanga taliiwo.
wallahi kituufu ekyo nakyo nekibeeraawo. Rasul sallallahu alaihi wasallam n'atuuka mu nnankanyi y'okubeera nti mukubasasula, right? Yes, sir. Omukozi akoledde omulimu agumaze, n'agamba nti mubasasule empeera yaabwe ng'entuuyo tezinnakala. Akaka engombe eyo ngiwulira. Mubasasule ng'entuuyo tezinnabakola ki? Kukala. Tomulinda kubeeraawo nti akubanja mukama wange mukama no. Mubasasule ng'entuuyo tezinnabakala. Immediate. Meaning nti bw'amaliriza omulimu gwe muwaakati. Okiraba? Nkiwulira. Awe baatugambidde Sande abadde abanja, Sande abadde akola biki, wadde oluvannyuma bazze ne babikola ki? Ne babimenyawo. Kyabadde tabanja, lwaki abadde short tempered, abadde kino abadde kiri. Right, ebyo si bye twogerako. Naye kye tugamba nti bw'oba okozesezza omuntu mangu nnyo omusaala omwezi nga gwako ennaku ziweddeko aba kye mwapatanye kima amaze okukikutuukiriza muwaakake. Enkolagana yaki ey'obusiraamu. Ebyo ng'ate obitadde wali tuyinamu kyekiyita albirru, okuyisaŋŋanya obulungi. Boosi, mukozi, ani kwegamba ke kali ke nkugambye okutegeera nti ono muntu munnange. Ono muki? Muntu munnange. Ayina omusaayi ŋŋanze. Byonna buli kye nnina kirina. Naye enjawulo lwakuba nti Allah nze yanteekako waggulu ate ye n'amusasula. Yes. Naye toddawo kumutulugunya n'omuvuma n'okola ki? Nedda. Maimuna mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu aya emu eri mu surati al-An'am ndowooza aya eri 131 oba 132. Okay. Yali wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Negenda ku nkomero netandika okukola ki? Okujja okutottola bamuttaqiina. Mulimu ekigambo nti abakuuma obusungu bwabwe. Okiraba? Yes. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhimina al-ghayza. Abakuuma ki? Obusungu. Mu lugisu lwammwe mukiyita control. Abacontrollinga temperatures zaabwe nga zikoze ki? Zirinnye. Okulinnya west n'ogicontrollinga. Okiwulira? Lumu waliwo omukozi we aba akola ki? Amuweereza n'amuyiira supu. Okiraba mukamawo supu n'amuyiikira. Nyinza okumansula oluyi. Ekyo kyennyini kyekibeerawo. Era mu nkola eyaki ey'amangu. Tonosuubira nti naawe okyasobola okukola mistake efaanaganako ng'eyo. Oli omukyala bw'agira bw'ati Mariam Maimuna naye n'ayagala mukyala n'amugamba n'amusomera aya eyo nankanya aya eyo walkaadhimina al-ghayza. Allah ayogera ku bantu abakuuma obusungu. Maimuna n'akakana bwe yayongera abayongerawo kino agamba nti wala afiina aninnaasi, abasonyiwa abantu nga bakoze mistake. Allahu akbar. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Allah ayagala abayisa bannaabwe obulungi.
Maimuna aya eyo yamukuba Allah era n'abeera nga atannabakola ki kutuukibwako nti bamuyiiridde su neyeegayirira n'okwegayirira mukozi oli abeere nga amusonyiwa okiraba yenkolagana eyo manya nti oli muntu ki munno ensobi gyakoze agikoze si lwakubeera nga agyagala bwe tuteekawo enkolagana eyo waliwo aba officers abamu kwe kwava n'eŋŋombe egamba nti badriver bo tebalya banywa amafuta okiraba waliwo babosses abamu bwe batuuka n'akanya essaawa nti yakulya ng'agamba awa driver sente kange ntwala wali mmala okulya gwe kwata sente ogenda onywa amafuta era kugamba bamulabira ddala nti ye tateekwa kukola ki kulya ntwala wali mmala okulya eno bw'onywanga amafuta gwe kati ebyo byonna oluusi babayise bubisi kajjulo driver omulese mu parking gweno bakuwa byakulya n'olya ate driver yagenda okuvuga bw'anaaba ng'enjala emuluma tajja kuvuga bulungi n'olwekyo kyekiba kibeera nti kirungi abannange kituufu ffe tugenda kulya driver wange naye talinaba kulya omuntu tomugira nti ojje wano ku lujjuliro wano wooli naye bamukole ki bamugabule waali bamuwa akake naye alye genda ogira era olinaddayo nti olidde ku mmere nti mukama wange namaze dde okulya okiraba awo ajja kuvuga nga ali happy era ajja kumanya nti muli bulungi and so on naye ebyo byonna yebinziza ku komenti y'oli omusajja tine okyasobola okukola byonna tekigaana kubeera nti oli ajja kukola mistake akkobe tuwulira abasajja babbaabwe nga bakyala baabwe nga bebabakoki bebabase n'owulira omusajja nga yasse mukyala we naye bw'amala okutereera mu katono mukazi wange mbadde mwagala nnyo and so on abaana tubawulidde abasse ba kitaabwe kituufu kabaka Faisal bagamba mwana wa muganda we yagenda n'amukuba amasasi naye nga yali amwagala nnyo baali baagalana nnyo naye yamukuba ki amasasi and so on ebyo tetuyinza kubijjawo wabula era tetugaana kubeera tuyina kukolagana bulungi n'abakozi baffe kubanga bantu nga ffe tubeetaaga babeere nga batuweereza nabo be batwetaaga okubeera nti tubanguyiza embeera zaabwe ez'ensi. Wabarakallahu fikum zeyi. Fikum barakallah. Tubulai dakiika 7 okubeera nti tuyingira essaawa 5. Ebibuuzo byo. Nkyalina ebibuuzo ku mmenza. Mukyala Sabra. Allah amugeredde olubuto alugjeemu. Ekyo totawalana kukiddemu bw'otyo. Saagala oddemu nakitegedde. Saagala kumbuuza nti Allah angeredde nzigyemu olubuto. Ani agera dokita? Nedda. Nze njagala mbuuze ekibuuzo. Omukazi bw'azaala amala bbanga ki okuddamu okusaala? Sabula abuuza. Kuba ne bwekuba kuggyemu olubuto. Yesebo. Kulinga kukola ki? Kuzaala. Right? Yesebo. Oli azadde byayitamu. Nawe byogenda okuyitamu. Niko kungamba nti Allah angeredde ne lwaki tongamba nti Allah angeredde nefuna omwami omulungi. Allah angeredde ne Shetani naye ddawo ekutawaanye ogambe Allah angeredde. Nendo jamu. Allah angeredde.
ekyo si kyengenda okuddamu. Yes sir. Njagala kuddamu omukyala azadde amala bbanga kinga tasaala. Yes sir. Allah yatukola enkola ya njawulo. Fenna abaana Adamu yatukola enjawulo nga yaki enkola nga ya njawulo. Mu bakyala abo mulimu azaala. Right? Yes. Olunaku olwo lwennyini lwazadde omusaayi ne guyimirira. Tekugenda kuddamu kukola ki? Kuyinya. Oba oluvannyuma lw'ennaku 3 ekusala atakyayinayo. Okay. Right? Yes sir. Waliwo abalala ng'alina kumala ennaku 14 ng'omusaayi gukyakola ki? Gukyatonja. Oba mwezi mulamba. Therefore abakyala abo balina Allah enkola gye yabakolamu nga yanjawulo. Omusaayi we guyimiririra. Mpulira doctor. Ne guba nga tukakasizza nti tegukyaliyo tegukyajja. Omukyala watandikira okusaala. Ebbanga lyakakasa. Si idda. Kuba idda yo tugimanyi nti tubala nnaku nti omwami afudde tukwagala emyezi 4 n'ennaku 10 nga tosaala. Okubeera nti idda yeekoze eki? Eggwako. Ate ogedde Luwarabu idda kyeki? Ebbanga omukyala lyatuula nga bba amaze omumufaako. Ekyo lyo limanyiddwa. Naye ono wahid waliwo abeera mu nnaku ezo bali nnaku 14. Omulala abeeramu lunaku lumu, omulala abeerayo nnaku 3, omulala abeerayo nnaku 7. Kasita gukutuka nomanya nti tegukyajja kusaala ng'otandika kusaala. Okay. Kitegete? Mpulira. Ekyo guli ogujja oluvannyuma lw'okuzaala kye tuyita nifaasi. Alright? Ogujja oluvannyuma lw'okuzaala ye nifaasi. Okay. Si oluvannyuma lwakujjamu lubuto. Ate ogwakita bate? Oluvannyuma lwakuzaala. Sobula olabye. Oba olubuto lwe Allah ayinza okugerera ne luvaamu. Right? Nesoose n'akugerera n'olugyamu. Ekyo siina ansa yaakyo. Allah ngeredde n'endugyamu. Ekibuuzo kiri wano. Allah ngeredde ne luvaamu. Jama? Kirala. Ekyo kirala. Okay. N'ekyo oli azadde nakyo kirala. N'ekyo nekyala n'endugyamu. Intentionally. Bwe tugendako okuba nabukubi kibooko. Si kalabba. Kikyo. Onooba nga osaana kalabba nga tukutwala kalabba. Allah. Yensonga lwaki ekyo si kyenziramu. Okay. Jama? Yes sir. Naye wali we gukutulukira ne gubeera nga tegukyaliyo ne tukakasa nti biweddeyo. Gwe ng'otandika swalayo kusaala. Alright? Yes sir. Nolwekyo tekirina nnaku nti ze zino. Naye bannafikihi balungi nnyo. Right? Naye bannafikihi bano bajurists bo batuula ne balowooza suppose kino kibeerawo. Suppose kino kye kibeerawo. In case. Agamba nti oli abadde mu nnaaka nene eya bulijjo. Right? Abeerayo nnaku 3. Agenda okwesanga nnaku 7 gwalimu. Kiki kyaba akola? N'ono abaana be bazaazaala bonna nnaku 7 okuyitawo weppa nga omukazi yatukudde dda. Naye ate luno lugenze ne luwanvuwa ne yeesanga mwezi mulamba. Nga bamugamba nti
guno omwezi guno sookola okubemu akafaananyi eri emabega wali otambula otya. Therefore zino ennaku ezeeyongedde muzirize wali otambuliramu, kiba kitegeeza nti waliwo ekikyamu ekyajjawo. Buno bulwadde. Buno buki? Bulwadde. Olina kubeera ng'obujjanjaba. Right? Yes, bwe buba tebukutuseewo, ate awo kyekyanjaalo. Omuganda akita kyanjaalo, omugisa akiyita kikulukuto. Ekikulukuto. Right? Bwe bakiyita wano. Nakyo gyekiri. Kati ne bagamba nti bwe kibeera nga kikulukuto kiba kitegeeza nti bala ennaku zo ziriize wali otambuliramu, kasita ziggwako weetereeze, tandika kusaala. Wadde gujja guno ogujja ogwo si gwe guli. Okiraba? Ebyo byonna banafikiri gyebiri, naye biba bizibu nnyo okubitegeera. Okujjako ddala nga omaze kulaba yakiyitamu, kufa abasajja kati ekyo kibitegeera. Ogenda kulaba nga omala kulaba nze ndi bwenti ne bwenti, okimanya nti gyekiri. Nojjukira nti nakisomako ne mu bitabo, n'olyoka owaayo okwo. Naye ku bakyala bo bakimanya si gwe osoose, negundi naye byali bimutuuseeko. Kale wano tutandikirawo osaale. Right? Yes, sir. N'olwekyo situgamba nti nnaku temuli nnaku. Bannafiki bagamba nti kasita gusukka mu mwezi omulamba, ate ekyo kyo kiba kintu kirala. Oluvannyuma olw'okuzaala kasita kisukka waawo, ate ekyo kiba kifuuse kirala. N'olwekyo wekiyigira ne kigenda ku mbeera etali ya bulijjo, nga bagamba nti awutandika osaale. Omuzungu omusawo agambira nti sick abasawo obabuulire ku bintu. Agenda obabuulire ekikutuuseeko bajja kukujjanjaba. So si kujjamu lubuto ngu omala nnaku mmeka, gwe dokita akusalidde ogwakalabba nti Mungu ajja kukulamula olubuto olwo wajjamu olwo. Ziri ddakiika 2. Lwaki ono tomuggyaawo mukulu Lubega ono owa tasbihi owa istigifaaru nga hutuba egenda mu maaso ku lunaku lwa Juma? Hutuba yo tegaana kuleeta istigifaaru, tegaana kuleeta tasbihi. Right? Yes, sir. Naye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti hutuba eri bw'eba egenda mu maaso n'oyugira n'ofuna akayinja okwagala okukajjawo okukakola, oba ozannyidde mu ssala. Naye kati imaamu ayinza okusomesa ekigambo ekikola gisesa ekiri awo ekigira subhanallah, n'ayogera ku kisanyusa nga nti alhamdulillah. Right? Ekyo okakala nti tekagaanibwa. Naye todda mukano subhanallah nedda nga ataako mwana Lubega kaabadde akola ki, kaaba abuuza. Kubanga eri hutuba eyo bateekawo omusomi oyo owulirize biri, amagezi ogenda kugajjayo gateeke ku tasbihi. Yes, sir. Ewali byayogera bitandika kuyitako obuyisi, oleme biwulira. Naye nga kyebaagala ennyo wulira biri, by'oba owulira osobola okubigenderako. Ensonga lwaki ennaku zino mwana wattu waliwo n'aba imaamu asoma hutuba nga oli ali ku WhatsApp, wallahi bawhatsappinga ne banne bakyatinga bakola batya. That is very wrong, very very wrong. Bikonagana n'omulamwa gw'okubeerawo okutuba gwate okujja n'otuulaawo ng'oli ku WhatsApp, ate gw'osinga n'obubi okusinga ndowooza atazze.
Allah akbar. Gyesonyiwe WhatsApp for that few minutes osobola okubeera nti owuliriza imaamu byakugamba. Okay. Toyanze obadde osomesa awo nenzijukira omu ku basomesa yasoma kutuba emu ku Juma mu bitundu ebimu bye nasaala nasaaliramu si bye wasaala wenasaaliramu n'asomesa n'ayogera ekigambo omuzigiti gwonna ne gubwatuka enseko okumala eddakiika nga 2 nga gukyaseka nagamba banaye tuli mu khutuba mukendeze okuseka eddakiika ziyiseeko naye nzikiriza muzeeyi nkwate y'amasimu nga 3 1 2 3 bw'onooba tosusiza okumanyirawo okunyumirwa. Muzeeyi Hassan Nakaloke yaŋŋambye nti dokita ng'atugalirangayo nnyo ebweru ebibuuzo byaffe ne Hajati Nuuru ku Buyonjo yakuwadde salaamu nti yakuba essimu n'ogaana mbu ogikwata ku rediyo nimugamba nze akwata amasimu si dokita kati oba gy'oli essaawa eno kuva naawe ali ku Kibula Islamic Media weereza kamesejiiko tujja beera ntukalaba kuze 7593 mubazi 773 972 oba olina ekibuuzo tukira ku nsonga naye mwenna ba pensioners tubaagala nnyo ab'Ebungoho North mpozi namwe ba Amirat ab'Ennamanyonyi mwe bali kubeerako nga mugoberera ne bayimaamuzi mwenna abali mu kibuga eky'Embaale bw'oba gy'oli amasimu ngatadde twegatteko bw'oba olina ekibuuzo okibuuze Dr. akyali mu studio IFM. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muddemu immediately. So pole chabalana. Kale. Okyali na chance mzee wakaza agambye nti gwamirire tabulese ibuzo ebibaayo njabyanukulira wamu. Wanje. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum salaam. Mama Jackson. Kale sebo. Kusinga gwongerwa ono Jackson kumasera. Tukolide. Dr. Ala akuwe kyosinga okwata mubulamu. Amina. Akubentu banirire n'abataka. Yes sir. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olwaniridde abantu n'abataka ensi yonna kwegamba Jackson bwakikakasiza omu yekka asembayo twagala vaawo waneeno naamwe tubalekere Qur'ani banyumire mugiwulirize okuba oli ya katonange mu bulago nti lwaki temusaako Qur'ani ebiseera ebimu yagala Sulait netusaako Sulait omulala era ngamba nti nze njagala Matrud tugamba naye tunakola tutya naye kyetukola tusaako busa Qur'ani bw'oba gy'oli twegatteko bikabawedde katugende n'ebyo batidde ate batidde ki bagambye nti bantu basatu tebalina kibatidde. Yes sir. Oli mukyala nakanjabu Shakira Juba stage. Ffe tetunnabagamba nti tonaaba. Yes. Ebigaa nti omusayi bwe gukutukawo sintu sala busazi tetujjaawo mateeka gali malala. Sooka weetukuze onaabe bulungi ogende kusola otandika okusaala mu buli engeri ebbiri zaayogeddeko
ekyo bwekifaanagana oba omaze ennaku 2 oba 3 ekyo kyatakiinaako obuzibu wabula ekyokunaaba ye kyabadde agamba kubanga tetukikonyeeko naaba olyoka otandika okubeera ng'osaala asemberayo ddala wangi oyinza okudda agambye tebaagala baveeko mukulu Jackson nange kansabe omukama akuwe naawe ebyoyagala amin era kwegamba tubeere nga tutambula bumu tukwagala nnyo mukulu Jackson okubeera nti obeera ku radio n'otavaako n'otakoowana kukuba masimu Kyala Farida weebale Dr. Message njajji musomera Galianso Yusufu naawe weebale ovaka ogambye nti kooli Dr. tusiibulirawo nyine amasimu gakyayaka naye tubadde tubasuubiza nti tunaakomaawo kale katukomaawo yes sir naye waliwo kiri kye babadde bagambye enkolagana y'omuzadde n'omwana deputy disikazi ekyo kyo kigazi era kisaana musomo gwakyo inshallah taala Allah wali watusobozeseza nakyo tulikiddamu omusomo ogwo ne tugusomesa kuba nga bwe twagambye ku ntandikwa abantu abamu babeerako abalala ne babeera nga tebaliiko ate oli guyinza omukwata omubabiro agamba nti basomeseza nga babadde basomesa ku gundi bali abantu tetwewaayo nti kino kyange babadde basomesa ku nze imaamu ndowooza alinga eyalabye nze naye ojjukirayo munno kye yakoze noga nti imaamu abadde ayogera ku gundi ffe tetubaako betwogerako obula tuba tusomeseza busomesa era inshaallah Allah bwali batuwadde akaseera tujja kudda twogere ku nkolagana y'omuzadde n'omwana inshaallah taala ababaddeyo mwenna abatuwuliriza tugamba nti Allah abasasule mu birungi byereere abasobodde okuba amasimu mwebale abatasobodde namwe mwebale mwenna mwenna tusaba Allah abakole ki abasiime bamaseeka bonna abali ku mukutu bahaji bonna bahajati bamises abaami n'abakyala ababadde batuwuliriza mwebale nnyo kubeera nga mutuwuliriza mikwano gyange ebiri batumiddemu akensuso Allah abankuumire tusinkane buli tuba tusinkana nga tuli bapya kwegamba tubeere bapya mu buli ngeri yonna muzeeyi wange yaŋŋamba nti simutumira ntumira muzeeyi Kaluba yekka naawe nkutumidde Idris Haji Ahmad wetaaka banene bamanyiira nnyo lya Haji Patrick nkutumidde nnyo era mutabani wo naye akutumira nnyo era akwagala nnyo n'abantu bonna abaliyo eyo mbatumidde barakallahu fikum wajazakumullahu khair assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh atakumira mpeera abatukumire mwenna sigenda sukka waawo nange era musule bulungi mweraba tudemu nate tusinkane gwa ine ekibuuzo kiweereze tujja beera nti tukiraba kiteekaawo ku comments zaffe eza Kibula Islamic Media nawo bonsanze physical yinza okimpa ne muzeeyi wakazi Dr. b'omusangidde awo wonna Dr. Kimuwe ne gates za UFM obeza university nzigule gwatama okubeerera nti oleeta omwana kwewandiisa kufuna form kwa UIU gwali mukweriaza amaanyi offices nzigule courses weziri gyosuubira nti teriiwo jangu ku kitebe bw'obuuliza ebweru eyo bayinza okubuzaabuza ne bagamba nti eyo teriiyo nga baagala bakubuzaabuze jangu obuziwa neno kwa UIU
tujja beera ntukugaidinga n'omwana tubagambire ddala akaliwa dokita ojesinza academic registrar yesoze omanyi nyumirwa nnyo okulaba bazeeyi bannange oba abantu ababadde batasuubira kubeera kibayinza okufuna kacyansi akasoma mu university nga bazze ne beeyunga ku university nga bayita mu mukutu gwe bayita mature age exams. Yes. Zigenda kukolebwa mu mwezi guno gwennyini. Yes. Ku nkomerero yagwo awo ndowooza 27. Yes, kwa 27. No. Buli muntu yenna akube ku muntu gwoyo gw'amanyi. Bo tebagenda kubuuza nti ate certificate yowagira biki wabula chance ekuyingiza mu university. Si eno yokka wabula university yonna gy'oba oyagadde. Yes. Olwekyo tukozesa ka chance ako. Okay. Tubeere nga tweyunga ku basumi. No. Naffe tubeere mu bantu bebagamba nti wamana onoya kadiguli akalina. Hadithi y'Omuganda yagamba mbu eriso ly'omukulu awadugala weewalaba kati eryange libadde teriraba ebyo naye muzeeyi wakazi akujjiddeyo onoogamba mbu teyakugamba ku byakusoma. Musule bulungi mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yabadde Islamic Media. Islamic Media. Islamic